ekibiina kya FDC mubaddemu enkayana nnyingi. Enkayana ezo tubali tuziraba nga tuzigoberera naye nga tulowooza nti zijja kuggwa, naye kituuse ekiseera nga tulaba zeeyongera bweyongezi okusajjuka. Ne tulowooza ng'ekibiina nga bumanyi nti People's Progressive Party kyekimu ku bibiina values zaabyo eziri ku reconciliation, okutegeeragana, okuteesaganya. Kati ne tubawandiikira nga tubagamba nti enkayana zammwe ezo mmwe ng'abantu tezigenda kubayamba mu byobufuzi, tezigenda kubayamba ng'ekibiina, ate era tezigenda kuyamba bibiina bya bufuzi, naye ate n'okusingira ddala zigenda kwonoona opposition yonna. Kubanga bwe bakaayana ekifaananyi ekirabika mu bantu abalonzi nti ffe ab'opposition tukaayanira ssente, kubanga ogenda okulya buli bwe bakaayana nti ono yakutte ssente bwe ziti, nti ono yakutte ssente bwe ziti. Kati abalonzi bonna gye bali ne balowooza nti ffe ab'opposition ffenna ebitulwanya ssente. So tubagamba nti batuyambe enkayana ezo balabe engeri gye basobola okuzisolovingamu. Ate abasobola okuzisolovinga be bakulembeze abali mu bukulembeze bwa FDC. Kati bw'obeera mu bukulembeze mu bukulembeze challenges ezifaanagana bwe zityo zitera okubaamu, naye buvunaanyizibwa bwa mukulembeze okusolovinga challenges ezo mu kiseera w'abeerera nga yali mu bukulembeze. Era bw'alemwa tugamba nti yeye yalemwa, tetunenya balala, ziyinza n'okuba nga ziva ku bantu balala, naye gwe ali mu bukulembeze gw'olina obuvunaanyizibwa okuzisolovinga. Omuzungu agamba ti the buck stops with you, gwali mu bukulembeze. So kakati tubawandiikidde nga tubasaba nti batuyambe bakkakkane, bagende bafune abantu abatalina kyekubiira, abatali ba mu FDC, abatalina bannabyabufuzi bali mu active politics, bajje babatuuze, batuuze enjuyi zombi, basolovinga ebizibu ebyo bye balina bisobole bireme kugenda kwonoona opposition yonna. Era tubawadde ekyokulabirako nga ekyokugeza Justice Ogola, ekyokugeza Professor Frederick Ssentebe, ekyokugeza Omulangira Kasimu Nakibinge, oba n'okugenda ebweru bafune abantu nga ba Mukapa eyali president wa Tanzania. Abantu ab'engeri eyo basobola okuyamba mu kutereeza ekizibu ekiri mu FDC, bo bwe baba nga balemeddwe okukitereeza. Naye bwe batakola ekyo, ebizibu ebyo bye balaba ng'ebiri mu FDC bya-affecting opposition yonna. So appeal gye tubakubidde, era tulowooza nti bajja kugitwala mu mutima mulungi, ate era tulowooza nti senga bagigoberedde eyinza okugenda olugendo luwanvu nnyo mu kubatereereza ekyo ekizibu. Okulwanagana kw'ebibiina munda mu byo kubadde ku affectinga opposition okumala ebbanga ddene, kubanga buli lwe mwagala okwegatta nga opposition mugenda okusanga nga DP erimu ebiwayi bibiri. Kati nga bwe munaaba mwagala okwegatta ne DP ate kiri ekiwayi nga kigamba nti ffeeyo tetujja kujjayo kubanga DP gyeri. Bw'oyagala okwegatta na kiri ekiwayi ng'ate DP oga nti bw'oleeta ekiwayi kiri ekya DP block oba ekya TJ ng'egamba nti ffe nga tufuluma. Mu 2016 twali tugezaako okugatta opposition yonna ne tutuula mu kye twayita TDA, naye bwe twayitanga DP eya Mao nga Honorable Lord Mayor yalina ekiwayi ekyali kyekutudde ku DP nga bakiyita TJ. Kati nga DP egamba nti bw'oleeta kiri ekikulemberwa Lord Mayor ffe nga aba DP tufuluma, ate nga ne bw'oleeta TJ nga bw'oleeta DP nga TJ egamba nfuluma. Ne UPC yalina ebiwayi bibiri, ekyakena n'ekyotunu, ng'era bw'obeerako n'ekiwayi ekimu ng'ekirala kigamba ffe tetujja, kyokka nga bonna opposition. Kati aba FDC batutadde mu kiseera nga bw'oba oyagala kukolagana n'opposition yonna ogigatte wamu,
bw'oleeta abukulembeze bwa Patrick Amuriat Honorable ne Honorable Nandala Mafaabi kitegeeza nti oludda olulimu Dr. Besigye, olulimu Honorable Lukwago, olulimu Honorable Ssemujju n'abalala, kitegeeza olwo togenda kululeeta. Naye ate nga mu byobufuzi toyinza kugamba nti ojja ku disregarding omuntu nga Dr. Kiza Besigye, nti ojja ku disregarding omuntu nga Honorable Lukwago. Kati ekiseera kye baba batutaddemu nga balwana ti ne bwe mba mwagala kukolera wamu, ojja bw'onooyita ekiwayi eky'ennajja nankumbi ng'ekiwayi ky'Ekatonga tekijja, oba the other way round. So mu nkola eyo ebizibu byonna ebibadde bituuka ku buli kibiina bibadde byaffectinga opposition yonna, era ne mweno case going forward tujja kwesanga nga tusanze ekizibu kinene nnyo mu kwagala okukolaganira awamu ng'ebibiina byaffe birimu ebiwayi. Ensonga lwaki tubasabye nti oba bo balemeddwa okubitereza nga bo, bafuneyo abantu abamanyiddwa nti balina reputation eya waggulu mu ggwanga, babasabe. Bayinza okufuna a team of people, bayinza okufuna omuntu sekinnoomu n'abatuuza ne bakkaanya. Bibiina bya bufuzi tosobola kumugaana kubanga tayagalanga ku bibiina bya bufuzi. Ebibiina byo byali biteebwa, ye yagamba mbu ab'ebweru be bamuforcinga okubita, ye yali tayagala kubita. Kati omuntu yali tayagala bibiina yandibadde yengula n'okujaguza ajaguza nga bifudde. So ekyo kitegeeza nti tosobola kumugaana kubiyingiramu kubinafuya. Naye obuvunaanyizibwa bubeera eri abo abannannyini bibiina abaabitandika okumanya nti birina omulabe. Kati ate bwe bimanya nti birina omulabe, ate byo ne bitandika kulwana byokka na byokka, kwegamba ne byanguyiza omulabe okujja okubiyingiramu. Ekyo kye tusinga okweraliikirira era kye tusinga okugamba bannaffe nti bw'omanya nti nina omulabe ali ebweru, ate gwe munda mu nnyumba yo toteekamu balabe, tozimbamu bulabe. So kakati kino kye tukola okuteekamu obutakkaanya mu bibiina byaffe nga tumanyi waliyo omulala nti ajja kukozesa obutakkaanya obwo okutuyuza even more, tuba ffe nnyini ffe twereetedde ekizibu. So kyandibadde kyangu nnyo okulwanyisa President Museveni gwe tumanyi nti nno tayagala bibiina bibeerewo, senga ffe ababirimu tujjawo butakkaanya oba buimaginze mu bwangu. Ne National Unity Platform nti for the first time okuvaayo okutandika okutalaaga eggwanga, kubanga bukyanga tuva mu kalulu ak'okulonda aka 2021 amawulire gonna gabadde gasinga kubeera mu ntalo, entalo eziri wakati w'ebibiina n'entalo eziri mu bibiina munda. Amawulire ge gabadde gabeerawo, DP eyombagana ne Nuupu, Mawa ayombagana ne Nuupu, osanga FDC erwanagana ne Nuupu, FDC munda erwana, osanga UPC erwana, kwegamba entalo ezo ze zibadde zi overshadowinze ebyobufuzi mu Uganda. Naye kakati bwe kiba nti nno tuvudde mu eyo silamba mu kwebaka nga opposition, Nuupu n'etandika okutambula, ffe ng'ekibiina tubeebaza nti ekyo basobodde okukikola era tubasaba bagende mu maaso bakikole. Naye naffe ng'ekibiina kya People's Progressive Party tuli mu nteekateeka kuziggyako na ngalo, era ffe tutandise na ku identifyinga ba candidates be tugenda kusimbawo mu bifo mu kalulu akaddako, era bwe tunaaba tumaliriza then tutandika okugenda mu structures gye bagenda okwesimba, okugenda nga tuba introducinga mu structures ezo. So mu kiseera kino tinaffe tuli mu final touches eza strategic plan kwe tugenda okutambulira ne road map okuva kati okutuuka 2026, era mu kiseera kitono nnyo tujja kubanga naffe tufuluma okugenda okugatta amaanyi ku bino kakati National Unity Platform byeri mu kukola. Naye era mu ngeri y'enjawulo twagala nakwebaza ne security forces ku mulundi guno ezakkiriza aba Nuupu okutambula, naye nakubagamba nti kino
tebakikomya kati kubanga bakimanyi bulungi nti enkuŋŋaana ezibadde zitaataagana si ffe tubadde tuzitaataaganya wabula bo bennyini ababyokwerinda bye babadde bazitaataaganya era lwe basazeewo zireme kutaataagana zitambula peacefully. So tubasaba baleme kuddamu kuzitaataaganya nga babadde bazitaataaganya. Ekyokubiri era tusaba nti ekigenda mu maaso kino ekya bbomu mu Kampala baleme kukikozesa ng'ekyekwaso okugaana Honorable Bobi Wine okujja mu Kampala ne mu Central Region kubanga aba security babadde balina ogwo omuze ogw'okutegaategangawo ebintu. Olulala bagambanga nti temujja mu Kampala kubanga mujja kuyiwa ennyanya z'abantu naye ng'ennyanya z'abantu teriyo akaayanye luli kye baayogeranga. Kakati tuli beeraliikirivu nti ku luno bayinza okuba nga bataddewo kino kya bbomu. Katusuubire nti ekya bbomu kirala tekirina bwe kikwataganira na bino ebyobufuzi bye tulimu. Ku kya bbomu